mwanga mumanyi okusinga mwenna ffe twatandika ffenna ku mambo bado nga bino byonna tebinajja nga yeyambalira kaniigiina ke nga bizinensi ye enkulu kusala mbuzi mukusala embuzi ngero omulimu gwagunda oyo Muwanga Kivumbi ng'akyali muvubuka bwe yavanga mu byokusoma bye ng'agenda mu kisenyi ng'asala embuzi musajja mukozi okitegedde ago ge mazima nga talina kantu yadde ku nsi essaawa zino Muwanga Kivumbi alina zi petrol station z'amafuta Kivumbi alina amawoteeri Kivumbi ekitone nnyo olunaku akuŋŋaanya miliyoni naye ekimuvumisa abantu kiki Muwanga Kivumbi Katonda akubiseeko era mukulu gundi yali wali nambuuza ntoyogera ki ku kweyimirirwa kwa Muwanga Kivumbi nakuba ngalo nenga nti mwanyinaze Katonda amusonyi avuddeyo naye obutabala okwefuula ow'ekitalo okwagala okulabika kabandole novaayo noga nti Katonda atuyambye eyali atuli obubi yali Anita Amongi oyo Radu yamukubadda abadde mu parliament n'Amongi nga balira ku sowaani eki ne sente Anita Amongi zawadde Muwanga Kivumbi tezibalwa kitegedde abadde awaluta amaguzi yekka Muwanga Kivumbi yalira ddala sente za Lindako Muwanga Kivumbi bwe yamala Anita Amongi nga Radu bwe yamukuba n'agamba nti waliwo ono namukadde Museveni eddoboozi lyafa dda yamulumbye n'agamba waliwo malayika gye yayogedde ey'Olusiraamu alumawuti emunoonya emulamuza yene yakanudde amaaso oyo naye tumuwonye Janet Museveni bw'aba omulwadde ani atalwala Janet Museveni ne bw'aba ajjulukuse n'afa waliwo atalifa Muwanga ekikoogeza ku Janet kiki musajja gwe kati bwe yamaze n'alyoka ajja n'akwata akazindaalo mpa ekintu awo nkulage kuta akazindaalo kano ke yabadde ayogerera kati mumanyi asigadde ekivubuka kitabani kya gundi ekisinga okunnumanga Namakula kiri eki buli avuma ndine Namakula mukyala Bukyana maama Bukyana tugenda bera nga twogera ebigambo nnaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda era nga bwe twogerera Justin Namere ne Balamu beefudde mu kukwata bali b'enguzi tugenda bera nga tuyitawo nnyawo abamu beebuuza balina okukola emirimu gino lwaki bakola emirimu egitali gyabwe nabadde ndi awo nti ani akola emirimu egitali gigye Namere ne Balamu tuyina abalala tuyina Jeno Damulira n'Afande Emma kyebeekola kye bayita okwetiribuusa buli wamu weebali bwe bagenda mu ghetto structure n'abalabye Busoga abamu bagamba bapaalira buli wamu bakola emirimu egitali gyabwe Afande omulamba kwenyigira bitali bibye buli wamu ne bateekawo ennyindo abantu be bagamba nina vidiyo eno nga tonnabuuza ku bantu mbadde njagala ndowooza nsooka engiterewo abantu babadde Busoga nga bali wali bakutta abanywi b'enjaga babambaza saati za yeddo kiri wali neŋŋamba bafande nga beekola bintu bayimbye bati tugizannye uno eno simu yo omulabye eri abantu batereyo akayimba kajja tunyumiranga goloza bakola bikyamu wano baadde mu Busoga Soga region ghetto youth kakati awo tugenda obera nga tutandikira nokuwaleero nkuloopedde buuza ku bantu maama Bukyana njagala kwebaza nkuwe n'obugalo obumpadde kuba gwe ne banywanyi bo bye mukola gyebiri amanya gange togajjeyo bulungi googere mpulire Namakula Bukyana nze manyinyi era Namakula nze Namakula Justin Bukyana Namakula Justin Bukyana n'abantu bakkaayanya bagamba Namakula wali jjawa nkuyambeko bwe twali tukula yakwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma teyateekawo tteeka nti abaana ba Buganda oba abawala Abaganda tebaafumbirwenga bannamawanga oba ab'amawanga amalala ffe bwe tukula Buganda etuta eby'eddala Bukyana ye bba wange Namakula Justin ndi mukyala wa Lugave ojote okuberewo Justin ndi mukyala mukristaayo agwenna mirembe gemanya ameka buli linnya terina amakulu kati taata wange mwami Katenda ate ye yakola ekyafaayo bwe yakulakulamu bw'ati ye teyagenda mu bannamukasa yasiima omukyala gwe bayita Rivera Mukaamusoni mukyala Omunyarwanda omutuusi kati gwe gwanvunaana gw'ogambe mbu beemulugunya genda ombuulize mwami Katenda yawuumula edda nti lwaki wawasa omukazi Omunyarwanda gojja okubuuza muzeeyo yawuumula ekyo nkimaze otandise bulungi
Ogaye nti abasajja beefudde mu koko. Be bali mu ghetto. Semanya ageze mu yebwayise. Kati ne Kampala bageze busoga. Nine ekibuuzo kyange. Ghetto zino zaaliwo nga tetunnawulira Ddamulira, nga tetunnawulira Emma. Naye ng'abaana bali mu ghetto bakozesebwa ebintu ebi. Bibiri. Kwokya kibuga Kampala. Omulembe gwa Besigye gwabakozesa. Ogwa Kyagulanyi bwe gwazze ne gusukka. Ng'abaana abo kumpi baalemerera bazadde baabwe ne batuuka n'okwetuuma nti bo ba mu ghetto. Ne basalawo ne Uganda ne bagisalamu ebitundu ne bagamba nti ffe tuli bavubuka ba mu ghetto. Nga bw'owulira abavubuka b'omu ghetto ng'oli mukyala onoonya na kubo ly'oyitamu n'odduka. Nga be banyakula obusawo, be bamenya amayumba, be bakuba pavers, be bakola bintu byonna nga munnabyabufuzi okubeeyambisa n'amala okuwangula n'abakasuka. Tekitwala yadde eddakiika. Mwami Yoweri Museveni n'abitunuulira bw'ati. Ekibuga Kampala kyalina abakulembeze naye nga abaana ba ghetto tebaba balamu magezi. Ekibuga Kampala kyalina abantu ab'enjawulo, kyakulemberwa Bassebaana, kyalimu Bassebaggala, kibaddemu Balukwago Meeya, tewali atunudde mu ghetto. Babadde batunula mu ghetto nga banoonya ekintu eki mujje mutuwerekere ku street. Kye babadde babakozesa teri kirala. Mwami Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi gw'empagire ennyo n'alonda General Ddamulira, n'alonda Afande Emma, n'agamba nti munoonye abaana abo lwaki bakozesebwa. By the way, twali tuvudde mu kalulu ka 2021. Ng'abaana bali mu kibuga bookya kino basula batambula bambadde ebikofiira ebiviiri bikulukuta. N'asindikayo Emma ne Ddamulira. Essaawa zino Emma ne Ddamulira beetaaga bimuli. Emma ne Ddamulira yabasindika kukola ki? Kutuula n'abaana abo. Babasomese nti bino bye mukola si birungi. Babasomese nti bannabyabufuzi babakozesa. Babasomese nti enjaga eno mbi. Babasomese nti enjaga gye munywa n'ebajjako. Ne mutuuka okubanga temulina byakukola, mulina kumenya mayumba, kya bulabe. Be bali abantu abatuufu oteeka mu gundi eno. Ate kati mwe mwalemwa mbadde temuli bakulembeze ebbanga lyonna. Omusajja yaleese majeege. Amajeege gakoze omulimu. Olwali okyalina omwana gw'otwala ku street. Gwe noonyaayo omuvubuka gw'otwala ku street omundage. Olowooza bano abanupu lwaki balemedde okwekalakaasa. Buli muvubuka gwe bagamba afe tukola. Babakozeemu ebibiina, babasomesezza, kati lwaki mwabalabye Busoga? Abayaaye tewali we batatuuse. Era akavuyo akabadde kasinga mu kalulu akawedde abantu abo babadde basinga Busoga. Wanje? Era wabalabye nga balina Ddamulira. Nga bagada Ddamulira se nze njaga njirese, nze bino mbirese, okubba nkulese ne munupu nvuddeyo, nze mumpe ebyokukola. Kati gwe obusungu obujjawa, obubuuza mu bano abasajja beefudde ekirala. Tebeefudde kirala, bataasa baana ba ggwanga lya Uganda. Bakuŋŋaanyiza disitulikiti za Busoga region 12 ne bazirondamu obukulembeze, ssentebe waabwe ne bamuwa epikipiki empya ttuku, ne babagamba kati tubakozeemu ebibiina, tugenda kutambula nammwe, tugenda basomesa okulima, tugenda bawa gundi parish model, tugenda kutambula nammwe mu buli kimu, tubafuula abantu muve mu buyaayi. Engalo ne zivuga, endulu nevuga. Nze bali bafande n'abavudde nalabye Ddamulira ng'akutte sowaani ng'ali mu layini n'abaana ba ghetto nga abasimbye emmere nga bonna balya ku mmere egi n'entenda obwongo bw'omusajja gwe bayita Museveni. Eggwanga lyaffe libadde lifuuse ekizibu. Eggwanga lyaffe libadde lifunye omutindo gw'abaana abatategeerekeka naye nga ffe tubazaala. Ki ekibadde kyaleeta embeera eno? Tetufaayo ku baana baffe. Omwana olweza emyaka 17 ng'alinya ng'ajja Kampala nga mwe musigala Kiboga. Muwoza mwana waffe agenze kukola. Omwana ali Kampala olowooza nti yagenda kukola naye nga yakwatagana n'ebibinja by'abavubuka nga bali mu njaga bali mu myala mwe basula. Omulimu ogukoleddwa Ddamulira ogumanyi gwe? Sinnagulaba. Ate ogulaba togubeeramu. Si gwe ogumbuuziza wagula bye. Anti ndaba atambula wanaddeeri. Omuyita muguwa ddala. Ndaba wakuŋŋaanya abanywi b'enjaga bwe bamunnyonnyola. Kati omuntu okuŋŋaanya abanywi b'enjaga ne bamuwuliriza okiyita kya muzanyo. Genda wano ewaffe Rubaga olabe bannakalema abaana be bakuŋŋaanyiza ne babajja mu ghetto. Abaana ba ghetto batuuse n'okwesimba kwero si wano okumanya baatereera. Abaana ba ghetto bafuuse abantu ab'omugaso ennyo ate basajja bagezi. Naye nga byonna bivudde mu Ddamulira ne Emma. Era nze mbawa bugalo nze sirina kyengoba. Enteekateeka yaabwe eryeta gye njagala okumanya. Yakubawa ssente za nkulaakulana ne batandikirawo emirimu egy'okukola ne babasomesa empisa ne babakolamu ebibiina okumanya kino kisusse. Essaawa zino Ddamulira ne Emma baatudde ne KCC. Baatudde ne Nankulu wa KCC.
era abaana abo gurupu yaabwe emu yegenda okufuuka erongoosa Kampala. Bano abalongoosa bagenda gattamu abaana ba ghetto bafune emirimu. Maama. Naye nga bamaze okusomesebwa. Kumimwa. Kuba ntandise ndi mukaaga. Amagye gakoma kumimwa. Goroza lwaki kati buli mulimu gwenyigiddemu amagye. Kubanga mumufuuse babbi. Obubbi buli mu ggwanga wano. Abantu bonna bafuuse babbi. Kati kabakozesa amagye gakole ebiriyo. Ekitongole ky'abayinginiya ab'amagye kizimba okusinga abazimbi ba bulijjo. Omulimu gw'abazimbi ba bulijjo kubba seminti na kusuula bizimbe. Ate yi. Obataddeko kinene. Twale ruzira. Bagenda omu kubeegayiro. Bannange ne munsiba muba mu nnyanja. Ng'oyogeza buyinza. Njagala kunsiba. Mujje munkwate. Ogambye ababbi basingawa? Ate kati abantu balamu bafuuse babbi. Kati nammere byalimu nebbala mutobiraba. Abo ababba abasirikale. Bakola emirimu egitali gyabwe. Bali mu bizimbe. Tusooka tufundikira omulamwa gwa ghetto gwe wambuuziza. Ddamulira ne Emma bali ku mulimu gwabwe. Era buli wali abaana abayonooneka linda Ddamulira, linda Emma. Bagenda bakolamu ebibinja, babakulaakulanye, babatandikira ezi bizinensi, nkubuulidde linda ekiddako. Nze n'obudde manyi beenoonyeza byabwe. Beenoonyeza byabwe biki? N'abalabye e Busoga ne ngamba naye abantu bano baba. Bayasajja baasoma amagye basobola n'okukola ebirala. Naye kati bali ku bubaka bwa General Yoweri Museveni bwe batambuza. Obadde otunnyonnyola ki ekyabadde kireese embeera y'abavubuka okubeera nti bali bwe bati nga njagala nnyo oteekewo omulaka nga nti babadde banywa enjaga babba abantu bakuba peeva. Bw'obadde tokimanyi nze nkugaye nkulembedde mu kiyaayi okuva mu 98 si emyaka 27 naawe mu kiyaayi naakulabye okuva mu 98 nze w'abakyala 98 nkulabidde abaana nga bakeera ku makya ne batwalayo ne banywa bunywa enjaga nga tebakola ate nga bakola olweggulo ne bawunzika nga ekiro lwe bakola kusika busawo kubeera mu myala kulinda bava kukola naye kati otuuka mu kyayo n'onoonya n'omubbi n'akubula kubanga abaana abo babajja mu bintu ebyo. Fe abakazi naffe tulemereddwa okukola omulimu gwaffe n'obwamalaya butususse. Bamalaya beegatta mu bantu ba bulijjo. Anti bususse kati tebakyali musajja akebera abaana n'asanga talinaamu booli era abakyala bakyekuumidde ku babbaabwe mwe njala bbawa obugalo. Kati kumpi buli agenda okebeza abaana babiri babe basatu si babe. N'abakyala bana etweddeko. Kati batuwa bana. Ngamba tweddeko. Omusajja oba omukoye etambula ogende. Ate ekikuzaayisa mu mulala nga abaana baleeta wano kiki? Kibi nnyo bannange. Sikugambe nti nkulembedde abakazi emyaka emeka. 27. Manyi buli kiriyo. Abaana baffe bava mu bitundu ebyenjawulo. Ne bajja ne batuuka e Kampala ne beegatta mu ezo groups. Naye bano abasajja babiri ezo groups zikoze eki? Bazimazeewo bali mu kuzisomesa abaana bafuuse bantu. Nammwe abazadde abali eyo mukuma abaana bamwe si kumala gasindika Kampala. Omwana ajje Kampala ng'abadde muntu mulamu ne yeegatta mu ezo group ezibaddewo ezitagambwako. Banywa enjaga basika busawo bakuba ne bakola eggaali. Eggaali ezibaddewo ku kavulo ozimanyi gwe. N'eggaali ziweddewo kati. Eggaali ezibadde kavulo ozimanyi. Simanyi. Nalabye ze tulikanga nti mwe bagundi baani bafutu soja mu nviire nze nsobole okukola emirimu gyange. Omaze bakozesa obatadde mu bantu babavumye babakubye obagoberaani awo Ddamulira waayingirirawo ne Emma. Be bagobye eri Ddamulira batwala. Ate kati Munnayuganda. Ne mu kusooka. N'abaana Bannayuganda oyagala balagebwa. Nalaba yali General Taffire gundi gye yawandiika nze yantiisa ne nti Ddamulira. General Taffire. Era oyagala atuddemu olwo oluta. Report. Nze njagala yawandiika agamba ki? Yawandiika agamba ki? Ddamulira mutemu. Ne ngamba bannange. Nakubuuza ekibuuzo. Nze nali mutya. Anti nakubuuza. Ddamulira agwa mu poliisi. Kituufu. Poliisi egwa mu internal affairs. Si kyekyo? Ani abadde minisita wa internal affairs? Gundi General Taffire. Bwe bakuwa minisita bakuwa kukola ki? Kugiddukanya. Kulongoosa kitongole ekyo. Kati atubuulira biki ng'avuddeyo. Nziraamu. Ddamulira wa crime intelligence. Obadde w'omusajja ovuddeyo otasoma. Obadde w'omusajja ovuddeyo muzadde abaana bana ogamba tamalaako. Abo abaana obadde obazaala mu mbwa. Omusajja asindika njake. Nakyo kyogedde. Nze nako abantu abeerogozza. Namakula. Anti nkubuuza otafiire ye abadde akola emirimu gye. Kati gwe gw'okulira omukutu guno. Okkiriza ebintu by'okuwemula biyiteko. Otandika otya okuwemulira. Kaakati ye lwaki abadde aleka minisitule n'etambula bwetu. Abantu ne batta abantu nga we yagala. Ani atta abantu twamugamba lwaki olinda kufuluma tuweeyo lipooti emu ey'omuntu eyattibwa. Aleeta obukakafu. General Taffire yasonyiwe Ddamulira. Bagamba ne mu kyaki nti bannange alina omusango ku bantu bano abagenda okugattibwa baayo oyogere. Bwe banaamala okugattibwa osirikiranga ddala.
obadde minisita wa internal affairs nga gwotwala ebyo byonna bw'ofulumanga osirikiranga ddala musajja gwo ow'olubuto. Nedda oli jeno nze nkomyawo sigwa ntankuula nedda kisalimu eky'olubuto kisazeemu kale kati awo tugende ana namakula so jeno Damulira ekintu kyakoze ne jeno ne meja bali kitegeera gye bujja nefe ababala amangu abali emmere eyokya tubeebaza abasajja abo kati gye batannatuuka nteekateeka bali mu luge bwe batute busoga kugaye nti buli wali ghetto babalinde kubanga abaana bano si bakyamu basomesebwa bubi ne basigala nga bamanyi nti omulimu gwabwe kubayita ne bagenda ne bookya ebipiira mu luguudo tewali kirala kye babayiyiza buli amalo bakozesa n'awangula tadda gye bali kati eno special gundi ya pulezidenti bagenda kubakola bulungi. Kati nina ensonga endala bano be baasiba mu process eno gy'obadde ogambye nti babakozesanga lwaki Jeno Emma n'omukulu tebatuyamba bambi abaana bano ne bavaayo anti Emma ne Damulira ne Emma si balooya si balamuzi basobola okwogera mpola si balooya si balamuzi si be baawaaba bakwasibwa mulimu gwa kujja baana mu ghetto babasomese so tebabaga nti mugende muteeseza abasibe walabye n'abanupu nga bavayo nga baga mmwe temukkiriza misango temuteesa na gavumenti tewalabye na Lukoora nga temukkiriza ye madada yageze ddabo nga abasibe baga nti bannange naffe tulina famire naffe tulina ebintu byaffe bye twali tukola biri mu kwonooneka tunyigirizibwa gw'oli bwera otikira muwala wo gw'olayida ogenda funa miliyoni 6 buli mwezi gwofunye emmotoka miliyoni 315 nze ndi mukomera abaana bange batudde waka abantu bameka abateeseza ne gavumenti ya Mwai Museveni ne babata walaba ono omusirikale ono Mande yali yadduka n'okudduka nga alimu ekizayo ne mukulu yennyini yakomawo walabye Oweekitiibwa Mbabazi yali mukama wange yakomyewo abantu bangi bateesa Moses Ali bonna baali bayeekera abantu bangi abateeseza ne Mwai Museveni naye mwabanupu mwereegaleega naye mweno muli mu kukola muli mu kugaggawala naye abaana bannamwe bali mu makomera mwe temufaayo lwaki nziramu babuuza abasiba buli bwe babasiba mwe mugamba anti kati tumulabisa tulabisa Museveni ebweru tubuuza abasiba mu butuufu gwe nga tebannakukwata bw'aba amala gayoola lwaki gwe toli munda nziramu taata amakulu ano naye tombuuza ze ebibuuzo kati kakkana n'okutereere mu layini wetereeze senga gavumenti yali emala gakwata buli omu senga ffenna tuli mukomera tubuuza Duyiro w'amagye ono yaaliwo wali okola waki Duyira okutendeka amagye gakkizibwa UPDF yewandiika omuntu n'emutraininga n'emuwa emundu n'emuwa uniform gwe yabatraininga nga toli musibe mulekerawo okuzanyira abantu ku bwongo gwe Nyanzi yali abakulira yawayo n'amannya gaabwe ng'oli bwera otambula ayina ali mukomera si ye yagenda n'awaayo amanya si yali kyamani w'enaare mu bugaga bonna si gye yabujja mugaga muvundu genda ozimba ennyumba ye bali bantu babazanyirako nammwe musirike bajje abaana b'abantu mukomera nze njagala gavumenti njagala Yoweri Museveni Kaguta asonyiwe abaana bonna abali mukomera yakola ennungi naye namwe babasonyiwa ate muleme kwefuula muwanga kivumbi obudde sinnakulaba kumpa ku gundi ya muwanga bannange ndowooza oba tusooke tumalize Namere tudde wamwanga ekintu kyakola ndaba abantu bangi batandise okumuvuma yefuula akola ennyo bwaddamuno bwaddamuli omukazi oyo yassaawo balamu amukozesa ensobi neŋŋamba bannange kakati eyo gye bayita Uganda nze yantabula dda byanema n'okutegeera bwe tubeera eno tukaaba nti ababbi bangi bwe bakwatako omuntu oyo bakutte waaki kati n'ogamba emitwe gyaffe n'otonda kukoona omusajja omugenzi tamala emirundi yagamba nti Katonda akola emitwe n'atuuma n'omwana we bw'asembayo yamutuuma Katonda akola emitwe gw'okaaba nti babba ate Namere ne Balamu bavuddeyo bakwata nti ate mwetaddewo kati byabadde bagamba si balina okukwata abantu bayingira mu bitabakwata akati leka neme kutandikanga bw'oyagala njala kutandika nga neebaza Oweekitiibwa Balamu Barugahare ne ye Barugahare ebyo bwe biti njagala kwebaza Oweekitiibwa Barugahare n'Oweekitiibwa Namere bakyusize enkola y'eggwanga lino Balamu baade bamujerega nga bamuyita wa bivulu bwe yali mutesitesi wa bivulu kati nga bwe yateekateeka ebivulu abayimbi ne bagaggawala leka ateeketeeke ne loko gavumenti atugiremu ababbi
nosanga omuntu bamuwa sente za kuzimba toyi nazimba kabini nga teriko na luggi. Balamu abadde mu kitongole ky'abaana n'abaki n'abavubuka. Eyo mandi ye takoze. Sebo abadde mu kitongole ky'abaana n'abavubuka. Ogwaya agukoze n'agumala mukama we n'amufuula wa local government. N'atugambirawo yene na mmere nti mugenda tulaba tugenda basanga mu byaro gye. Omulimu gwe baakoze obulungi. Ate Balamu yatuyambye era natulide guno ogubinja simembo gwa bayinginiya nga guyomba mbwe ekitongole ky'abayinginiya. Bayinginiya lwaki temugamba ku bannamwe ne batabba ggwanga. Balamu yatuyambye n'atambula ne bayinginiya ne batuuka ku luguudo baluyita biki walulabye nga mulimu ttaka lya ku bitooke ettaka lyolina okuteeka ku bitooke ttaka lya biswa bagenda ne babisima ne bateeka wali ebitaka bye basima mu tooyi bo bye baatadde mu kkubo basanga bano abasimye nga naye ng'ekkubo kumpi liridde akawumbi nga liridde akawumbi. Jeno Yoweri Museveni amazima tegeebuliza. Balamu ne Namere baatikudde omugugu ku pulezidenti ne gavumenti ye NRM. Sente zigwereyo waggulu kati Balamu yazirondodde paka ku kyalo. Balamu yatukoledde omulimu gwe sirabanga. N'atuuka mu kiraasi n'ayita headmaster n'ambuza eno essomero lirimu abaana bammeka. Naye mugamba abali bulungi eyo embala gy'abalanga abuukabuuka abala 25 29 abali bulungi. Gudu chance yabadde abalanga ne headmaster waali. Bw'aba tasobola kubala mpite. Sebo. Muyambeko minisita mpita nze mu kubala sizanya. Bino abala 25 kyatuyambyeko nti yatambudde ne bannannyini n'abakulira amasomero. Essomero n'oligamba nti lirimu abaana 100. Netuwunzika nga mulimu abaana 205 naye jjukira nga buli mwana sente ze bazikoze eki gavumenti ezisindiseeyo. Omanye abaana bameka b'oba ofiiriza obutafuna school fees. Minisita abadde mu local government abaddewa. Minisita abadde mu local government abadde akola ki? Ali mu ofiisi. Bannayuganda kamba baliremu akantu kano bakalabe. Tukeera ku makya ne tulonda akalulu. Ne tusookera ku Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwe tulonda Mwai Museveni ne tulonda omubaka wa parliament. Omubaka wa parliament bali 500 n'omusobya Museveni ali ogwo. President Museveni omulimu gwe yakulembera eggwanga lyonna. Omulimu gw'omubaka wa parliament ali mu constituency entonotono asobole okulaba ebitambula ewaabwe. Bw'omala omubaka wa parliament n'olonda chairman we RC5 ogenda okendeza buli muntu asobole okulaba waagwa. Bw'omala chairman we RC5 n'olonda we RC3 bw'omala owero sisiri n'ogenda kwero situ ku parish paka kwero si 1 n'omala bonna n'obalonderako ba councillors ng'omulimu gwabwe kutunula omubaka wa parliament omulimu gwe kutula mu parliament ya Uganda akola amateeka kuteeseza abantu bw'amala amateeka n'ayisa budget mu budget eyo olina okutegeera budget eno nze mu district yange nfunye eki nti district yange ya Kampala olondoole baatuwadde kino. District ye Kampala n'omanya nti chairman wa nga kati mwanyi naze bali mwezo n'amanya nti district ye Kampala twawereddwa sente bweziti. Omubaka n'alondoola chairman n'alondoola kansala n'alondoola paka ku kyalo. Lwaki bino ebintu bizuulwa na Mary ne Balamu? Obukulembeze buli wakati awo bwonna buliwa tebukola birimu gya bwebigwa ebyo byonna Yoweri Museveni Kaguta n'aga nti Uganda nnene district ze 146 leka mbere n'aradisa nkiikirira nemuteekako deputy n'oteeka wa RDC mu district n'oteekako deputy we n'oteekako diso ekibuuzo ky'Abannayuganda egyo emitendera gyonna okulinda na Mary ne Balamu ebintu ne bifa wansi okutuuka ku leve eyo mubeera wa ate nga basasulwa bayina emmotoka bayina amafuta situgamba bonna mulimu abakozi obulungi naye mwe kati ng'ebitundu bye twakalabako ebyambale n'ejjinja mwafa buli babba omulimu gwa gavumenti gw'omubaka wa parliament ki nena Mary n'amalako ne Balamu era bali ku kizibu toba lyange beerangira amarogo era na Mary ne Balamu nze njogera bwogezi kwa mwatuleetera mwe mwambuza ebibuuzo omusimaye basipiika beeroga kakali na Mary ne Balamu banaawona kati ekimanyi ntendo shonda gikuwadde na Mary ne Balamu banaawona era gye muli mwenyweze bino bye batinkulooza babiryamu bali bameka ojja kugenda okulaba na Mary ng'ettalo nakugambye bambi bano basajja batwa abatambula omukyala n'omwami na Mary ne Balamu bo bagenda bawaabirawa gye babawaabira gye basonsekayo ziri sente n'olwekyo Uganda kati gana amaloboozi nga bali mu kukwata babbi agatandise mukola bubi bye mukola si bye byo mutegeeza ki bano abakomplaininga be babbi